Obufube bw'okulwanyisa ekirwadde kya Mukenenya mu nsi yonna, ekitongole ki AIDS Information Center kituuzizza ttabamiruka waakyo ow'omwaka ogwa 2023. Okusinziira ku AIDS Information Center nga kino kibiina ekirwanyisa akawuka ka Mukenenya wano mu ggwanga, kizuuliddwa ng'abakyala banneekolera jangi, abasajja abeenyigira mu bikolwa eby'omukwano ogw'ekivve ssaako n'abo abakozesa ebiragalalagala nga beekuba empiso be bakyasinze okukosebwa ssaako n'okusaasaanya akawuka akaleeta Mukenenya nga mu kaseera kano ekibiina kino bwe kigenda okusimba amakanda okulaba nga akawuka kano tekeeyongera kusaasaana. We have developed a 10-year strategic plan 2023 to 2033 that should take us to the next level. As the AIC Board of Trustees, we believe that after 33 years we have learnt enough, we are mature enough, so we are able to position ourselves on the dining table. Akulira ekitongole kino Dr. Kenneth Mugisha akubiriza bannayuganda obutaboola abalwadde ba Mukenenya wabula babayambeko okufuna obujjanjabi. Abantu basigale nga balowooza biri bye mwayogeranga edda tasobola kuwona, tasosola ebigambo ebiboola bye twagala okujjawo. Omuntu wasirimu nnyinza okubeera ku ddagala lyange n'onsanga nga ndi bweti kakati gwomanyi nze embeera gye ndimu. Yeshira birungi okuva mu kitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ekya Kampala Capital City Authority ategeeza nti ebibiina eby'obwannakyewanga bino bikoze kinene nnyo mu kulwanyisa akawuka akaleeta Mukenenya. Ffe nga KCCA tuba twagala nnyo okukolagana n'ebitongole kubanga gavumenti yo nga yokka tosobola kuba na ssente zimala kukola mirimu gyonna mu Uganda. Kati ebitongole nga bino ebivaayo ne bitwegattako ne bikola emirimu emirala gye twandibadde tukola tubeera tubyenyumirizaamu nnyo. Wabula ambasada wa Amerika mu Uganda nga yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno Natalie Brown akiikiriddwa Sheera ky'obutungi era mu bubaka bwe bwamutisse ategeeza ng'eggwanga lya Amerika bwe likoze kinene nnyo mu kulwanyisa akawuka akaleeta Mukenenya wano mu ggwanga lyattu. The US government's partnership over the years has continued to make a significant contribution to serving communities in partnership with the AIDS Information Center. For example, 1 million Ugandans have access to life-saving and antiretroviral treatments, with 94% achieving undetectable viral load since March 2023. Omutongole wa Kabaka okuva mu zooni ya Musajja alumberwa nga Tefeza Akaliya asabye abantu okugondera ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka nga babeera omumuli ogw'okulwanyisa akawuka akaleeta Mukenenya. Ate era nga n'ensonga eyo Ssaabasajja gy'asibyeko essira era nkubiriza abantu ba Ssaabasajja Kabaka kulaba nga beeyambisa amalwaliro nga gano kulaba nga basobola okwejjanjaba ate n'okulwanyisa obulwadde obwa Mukenenya. Musonyiwa katono nnyo AIDS Information Center si kitongole kya gavumenti, kitongole kya bwannakyewa.